Mwenna tubeebaza ensonga z'ababaddewo muziwulira abavubuka bano abato abeesowoddeyo emiti emito mwebale nnyo, thanks for your effort, but ekyo tekibajjaako dreams zammwe. We can galvanize our dreams and create a better country when we work together. Don't lose hope. Congratulations, at least you've stepped forward, you've not been a coward. Ng'abalala baagaye nti tetusobola yadde ku steppinga forward. Nsaba Mukama Katonda abalala baagaye nti tetusobola yadde ku steppinga forward. Nsaba Mukama Katonda bwe baba bawakana they can check the footages. Nekyo twagala ekintu kiri very simple. Ekibiina kya Mwami Mugisha Muntu ne bo bagambye nti ababaddewo omwami ekibiina ekimu abasinga wano kakati be bakanominating babadde basayiningira foomu end of an episode that marks the opening up of the cast of doubt in the democratic process of this country. What you've witnessed, all of you here, is what we talked about yesterday. That the candidates that will contest against the incumbent shall be determined by the incumbent themselves. Abaganda bagamba werekera omulimba mutuuse ku mulyango. Omulimba tumuwerekedde paka lwe tumutuusiza. Baasaba emikono gyonna ne tugireeta. Abala bannaffe babasabye emikono 6 nti gye gibulayo ne baleeta emikono 8 ne bagamba nti tukyamaze ennaku 2 tunoonya emikono 6 mu mikono 8. Ekyamazima tegyabadde mikono. Luno lutalo wakati wa bulimba n'abamazima. Ate ekyokubiri ekiseera kituuse ekyenzikiza nga mu byokulonda bya Uganda tekikomye ku bantu kubba bululu na kubunyaga kububuzaawo, wabula bagenze ne mu kirala eky'obuswavu kyekyogamba nti gwe twesimbyewo naye yanaakubiranga gwe yataddewo nga reefu okusala waani gw'anaavuganya naye. Kakati ate bannaffe be bagenza okuvuganya nabo mulinde ate basiba akandooya nti kati ffe tukomye eno kyakoze kwe kuggalawo oluggi naga kati nja kuvuganyako ne bano ng'abamu ku bo bagenze n'okumuyimbira ne bamuyimbira ne bamugamba obeewo naga aha kati gwe olu mulungi nja kuvuganya naawe gwagambye embeewo gwe mutuufu okugamba tugende tuvuganye nti abantu tebannonda. Ekyokubiri demokrasi agamba muntu kubeera na erevu n'emikono abantu bagireese. Nabuuziza nti singa buli keera enkya bw'ovuganya naye n'aleeta emikono 2,200,000 egiri ku register bajja kugamba tokyalina mikono era onaayiseemu takoze eki tavuganyiziddwa. Bino byonna twabiraba mu bumyufu bwabwe ng'oyinza okulowooza babadde abalinga mu kkungufu, naye kaakati babireese ne mu kalulu ka bonna. Abantu kino kitegeeza bagenda kwetamu okulonda baleke kulonda nga baga tetukyalina bye tukola ki bye tulonda, kubanga ne bwe tunaalonda ansi ejja kusigala nga yeemu kyekigenda okuva mu bantu. Naye ekyokubiri ekisinga obukulu nti bannange bano naddala abavubuka abato abadde n'embavu ezivaayo ne ziga nti naffe katweweeyo nga Ssemateeka bwe yagamba okubakuba oluggi bwoti n'olusiraami ng'oluggalewo nti nammwe mwali bato nga muli 27 ne mukwata emmundu ne mugaa nti katugende tununula eggwanga. Newankubadde Mwami Museveni si ye yawangula mu 8, yali wa 3 nga bafunyeyo ekifo tandika okulwana n'amazima. Ekyakabi musajja wattu ogenda kutunulira ng'otambula buli wamu ng'abantu olina kutambula n'abakuumi bakusongamu nti munnaaye musajja mmulaba oyo nti ye n'amazima tebakwatagana. Naye ate musaasire nti kijja kutuuka ku baana bammwe ne bakyala bammwe. Omwana bamwanjule bagambe nti yoyo yaani totubuulira. Ekintu ekyo kibi mwe mulowooza musiga ensigo eno naye egenda kukola bubi abaana bammwe n'abazzukulu bammwe n'abali baddira mu bigere. N'olwekyo mbeebaza olw'okubaawo paka ku ssaawa envannyuma abawagizi baffe bonna abazze okugaa nti ID zaffe zizi. Mbeebaza era nange mbawo obweyamu nti sijja kubaabulira lubeerera.